Studio bagiyita Moto Studio, omukulu bayita Bawa, omu kuba producer abasinga amaanyi mu ggwanga Uganda. Kati omuyimbi w'eggwanga ali mpalo na lyonako olwajjo yafunyemu olungubanguba ne basobola okuba ate nga bamututte ku studio wa Bawa, bamutwalidde mu ambulance bamugye waliwo abayunga amagulu bali baawo babayita bali baawo, ambulance yagifunye kwe kumutwala paka wa Bawa luwafu zikyukirawo studio ya Bawa oli gye bayita Moto. Omukulu n'atuuka kwe kuba ate nga atutegeeza biki ebyasobodde okuba ate nga byamuleese okuyimba, n'atubulira ku bya maama we n'atugamba ku by'enjaga. Yagambye nti abagamba nti nnyo enjaga kituufu nginywera ddala, enjaga naginyigira ku street era sinza givaako, alimpa bw'abagambye okutegeeza alimpa bamuleetedde mu ambulance n'ayimba. Oyinza okugamba yayimbye atya? Ekitanda bakitaddemu mu studio, microphone ne bagikendeeza mpola mpola, alimpa n'ayimba, producer n'akuba gwe bayita Bawa. Alimpa tutandikire wano owulire. Musanze wa Bawa nga n'oluyimba mmaze oddukola. Ffe abayimbi bubanga ng'osobola okwogera nga toli bubi nnyo ate nyoba osobola okuyimba. Kati nalindako mbe nga nsobola otuula bwe nti obudde buno mbadde sinabawa, badde nkyaliwo bwe nti badde sinabafuna. Okitegedde alimpa ogezaako okuba ate nga bw'omayika season kagenda kutuuka Christmas, era abasawo bamutegeezezza nti mu Christmas ajja kuba ate nga bamuwa emiggo agenda ayiribe endongo, era alimpawo omulaba ku stage ensonga zeezo. Yafulumizza oluyimba baluyita nti odigidangako. Ulira alimpa. Mpita Katonda wa maje nkole ekigambo kya Mukama kisalasala ebitala by'abalabe era nkole omukisa gwa Mukama guli ntuusa gye ŋŋenda webala nkolera n'ebinene tewandeka kulukatagwala nkole ekigambo kya Mukama kisalasala ebitala by'abalabe era nkole omukisa gwa Mukama guli ntuusa gye ŋŋenda. Obubaka bw'oluyimba ngezaako okugamba Bannayuganda nti waliyo Katonda ataasa abantu mu kaseera akasembayo, senkima ezo ze babeera ku TV ne boogera. Kingezaako okuyisaawo, ngezaako kulaga amaanyi ga Katonda nti akyalina obuyinza obufuga abaana b'abantu. Kati ono gwe twogerako Katonda, mbadde nnyimba ku Katonda atagattibwako bantu balala. Mbaagala nnyo mu bulamu bwange, naddala Asani Ndugu omusajja yasooka okunsookerako nga naakagwa, nanvuga nandeeta mu ddwaliro wamu n'abalala, nasobola okuba nga atutaasa kuba oba oliawo singa si ye twandifiiridde awo mazzi. Neneebaza ne Mama Fina okuba nga yavaayo najja n'atuwa obuyambi mu kaseera awo. Neneebaza Bannayuganda bonna abansabidde essaala. Okitegedde akayimba akafulumiza akayimba budde bonna. Omukulu producer Bawa ogera kuba ate nga okafunako wano ali mpalonadi teyataddemu Hasani Nduga wabula yatendereza Katonda yekka. Kwe kubuuza alimpa lwaki teyataddemu Hasani Nduga, agambye ye yabadde yeebaza Katonda yekka kuba Katonda ye yakozesa Hasani Nduga. Abajjukira emboozi yaliwo maama wa Alimpa gye buvuddeko. Alimpa yamugoba n'agamba nti omwana enjagwa agisibibako busibi. Maama wa Alimpa yabyogera bw'ati. Netuswaluka njokedde nankosempija naŋŋamba omusajja oyo ne mukazi we poliisi ne babakwata nga bagireesi, naye nga muyise mu musawo ne babalaba nga bazze ne bamala obalaba ne balyoka baleeta poliisi ne bakwata naye omukazi n'omusajja kuba kati gembuddemu kati badde baagala bakikoze kituukiridde. Batusinzizza amaanyi bawayo omutwalo ogule empeke oba ogule omutumalaba bw'otunula ng'eggunju eriri enkoko naŋŋamba sooka olabe onneetega oyagala nzaale mu ggwe nga ne bakusulayo myaka 17 onneetega n'ebiwala byo byadiba tebirifumbirwa binakuwa fane byonna nga yabitugambye. Abasawo ne bakwata ku mukono ne bamubuulira n'abalala ne basigala mu ddwaliro ne bamubuulirako ng'akanya bagamba aza okulakakasa nti ndi mukongo. Kati eggwanga linantegeera litya ng'ali bano banneesibako, eggwanga ndigambe ki ng'ali mu kunneesibako. Aya basi
ebyo byali bigambo bya maama walimpa ng'alimpa mugobye bwe bubaka bwe yayisa mu WhatsApp obwayita. Alimpa Ronald atubuulidde ku buzibu ye ne maama we agamba bw'ati. Naye obuzibu bwabwe tebasooka tewaliwo yampulirizaako. Obuzibu bwa mama Fiina teyampulirizaako. Nze soogerangako naye tamanyi kikyali mu ddwaliro wabula okuggyako ebyo ebigambo ebyamugambibwa. Ekyali mu ddwaliro nafunamu akabeera k'ensimbi okuba nkakendedde. Abantu tuliwo 5 nensaba 2 baveewo konsigazeewo 2 tusigalewo abantu 3. Kati ku 2 abo bali balina obuvaawo maama ye ng'ateesa nga ngamba nti mukyala wange yabavaawo ne muto wange ye maama asigalewo ne maama Teddy. Nze ne mugamba nedda gwe bagenda ne mama Teddy kubanga nali nina ensonga lwaki kubanga maama yali tansitula kyoba nsitula yali bino byonna byogedde mu studio ya Bawa. Alimpa ayogedde ku nsonga agambye nti naye yafuuse musajja mukulu alina obufumbo maama alina okuba ate ng'amuwuliriza nga yi. Nze ensonga ya taata ne maama siina kyenjogerako nnyo kiryako. Wakati ekisooka nafuuse muntu mukulu nawasiza omukazi nangenda fuuka taata era mbeere n'oli abeere maama. Kati ebizibu byabali byo sibimanyi nnyo era sobola vayo nenkugamba nti oba kino okusaidia mami ne dadi. Wabula kyemmanyi nti baayawukana ne tukulira mu nkula ey'enjawulo. Naye kati ssaawa zino mu kaseera kano mwendi bwe mba seewuliriza nga nze empuliriza eby'abantu olowooza nyinza kupiikinga kinyinza n'oggwa eddalu. Okitegedde? Alimpa agambye nti biri ebigambo bye mwawulidde nti yali maama we yali amwetega ne bannanga Alimpa agambye nti kakati ebigambo ebyo byansesa nnyo era omusajja eyabiteekayo byansesa bambi kubanga balina engeri gye babyogeramu nga tenyuma ate nga bakulu. Nze ebigambo ebyo sibyogerangako nakamwa kange era nga njogera nga ntya Katonda. Ennaku zino kati nti nze nalabyeko okufa. Nsobola okuba nga nateesa nti aveewo muba obudde tukole bwe tuti ne bwe tuti. Naye nze oli maama wange ne wekiba ki tagenda zaalago. Amaloboozi nze nabagamba bannayuganda nti abasajja bangi bannamawulire bo bayisaawo ebyabwe. Ntegeera bulungi kino. Alimpa nawereka tuyisaawo ebyaffe. Alimpa Ronald wuno akyamutwala sipiidi gwe yetondedde maama we n'amutegeeza nti maama nsaba kwetondera naye omukazi woba tewamusiima nze ngenda naye. Ulira Alimpa. Nze kyenyinza okusaba mami wange nsaba ansonyiwe ku buli kimu kyonna. Buli kimu kyonna ku bulamu bwange. Yes, nsaba ansonyiwe. Oba omukazi nafuna gwatayagadde oba mwagadde simanyi ninze nsaba ansonyiwe. Mama teyamusiima. Kakati mu mbeera eyo y'okuba nga teyamusiima nze ate embeera naye buli lunaku nze namusiima so si maama. Maama mwagala ebibye era nemuwa obudde bwe. Wampitidde mu kyalo neŋŋenda kazibe enkiiko za kika. Kati noono naye mba nina omumuwera obudde bwe ng'omuntu gwenjagala kuba tessakamulaba tandabidde ku hiti ya Sindoni ng'abantu basobola okirowooza. Kitegedde. Alimpa agambye maama wave ku bannanga Alimpa tuzeeko wano ku kintu kye bayita okunywa enjaga. Agambye ne bw'omusiba eruzira enjaga yagifuna. Olira nze ne bonteeka luzira nsobola oginywa kubeera ng'okimanyi. Okitegedde? Wano watugambidde nti enjaga egitandika ku myaka 14 kati mwe nayo mwogera mbu anywa enjaga ekyo kya bulijjo alinga anywa sigala. Kati nze enjaye naye oginywa nga nina emyaka 14. Nagenda ku street nga nsula eggaba nenva eggaba mpuliriza bulungi neŋŋenda mu tawuni Kampala we bayita ku Good Shade nembeera awo okumala ebbanga lya myaka 2. Kakati oba oŋŋamba nti ate oli yaleeta oba oli awo just ekyo kiba kiwulire nti kigambo ekisawundinga obubi abantu bakigezze. Okitegeera naye nga sigamba nti oba ekyo kiri fayini naawe okukyogera nti enjaga tumanyi tekkirizibwa mu mateeka era okwatibwa singa oba oginywa. Kati nga nze ali mumbuuza lwaki onywa enjaye ayinza okugamba mu bulamu bwange obulamu bwempiseemu mu bulamu bwange otuuka wano bwanjawulo ku bubwo kubanga nze nasulanga wabweru ng'enkuba etonya
n'ensi ne zikuluma ate n'empewo n'ekufuuwa ng'ate tolina wadde essuuka yakati osonza obutanenyeza ekyo lwaki nnyo enjaayo singa obeerawo kyekyo kati namala nezuula kikyenteekeddwa okukola nti kati omuntu bw'ayogera ekigambo so kiwulira nga kigambo kitegedde agambye Plain Kabanga ebyo muleetere n'agamba nti muleetere amazzi atayagala mu ddwaliro alimpa ayagala njaga yokka nga bw'obiwulidde mbweyo yafuuka Pain Killer eggumba taliwulira nti lyamenyeka yeetondedde Mama Fina agamba bw'ati ansaba nsonyiwe era nsonyiwire ddala ansonyiwe nno era nsonyiwire ddala naye era n'ekirala nsaba mpulirizeeko bw'aba nga alaba nange ampulirizeeko awulire byenjogera kuba luli yayogera nange nga ndi mulwadde nga ndi awo ku kitanda emulago ne mugamba nti ku bizinga tuvuddeyo tetufunyeeyo ssente ezo ze bagamba mu banduga baazibbye ne mbagamba ku eri gye tuva tetubadde na ssente wadde 11 titwabadde na bintu ago mawulire bya bulimba nze ye mukulu Alimpa Ronald ndowooza osobodde okuba ate ng'owulira byonna byasobodde okuba ate ng'ayogera naye Alimpa Ronald bannange